Oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano kagenda okuzanyira kanzijukiza maama wange Naalongo wali Empigi ku Bikondo bwe wamunyiizanga oba omuntu eyakolanga ekitajja nga amuyita nkodomali. Naye wano mu Uganda mulimu kye bayita abantu be bayita enkodomali nga bo kwegamba olw'okubanga atunuulidde kimu ekiri awo ssente tafa ku ggwanga lye, tafa ku biseera bya ggwanga lye mu maaso eribanga ggwanga lye bw'aba nga si mugwira. Abantu abamu balowooza nti bannayuganda bannansi basiru ebya ddala, era njagala okubabuulira nti emivyo gyonna egibadde mu kulonda emiggo gyonna gye limulabye babadde bagezaako kubatamya kulonda babeeko kye bayisaawo. Babeeko kye bayisaawo ekyokubatamya okulonda temukwetamwe mugambe nti tekukyasaana kakati mukole bye mwagala. Kubanga twaligestalinga abalonzi miliyoni 21 n'obutundutundu obugwamu ne tufuna miliyoni 10 nga tulina ne candidate owa invalid vote nga asiga ba candidates abalala okulonda. Kitegeeza bannayuganda bakooye ebyobululu. Kakati tuddayo ku nkola etya nti bwe bakooye okulonda obululu waggulu tuddire ffe tukwasa obuvunaanyizibwa ba MPs. Ba MPs bwe tubakwasa obuvunaanyizibwa bo bagenda kutulondera ani? Bagenda kusobola okutulondera candidate gwe twetaaga. NRM oye, NRA oye. So nze mbasaba bannayuganda mutwegatteko naddala bali mu NRM tusobole okutambuza ekisinde kino okulabika nga ba MPs baffe batulondera president kijja kujjawo omusimbi omungi gwe tukwonoona mu biseera by'obululu, kijja kujjawo obunkenke bwe tukozesa mu biseera by'obululu, tugenda kujjawo buli kimu kyolaba ekyo ekigwana. Lwaki? Kubanga obuvunaanyizibwa bwe tukwasa ba MPs emyaka 5 basobola obukola obulungi ne bagenda ne batulondera president bwe bangadde abakiikira amaloboozi gaffe. Era kijja tuwaza ba MPs abajja ku nnyimbe nga tebawuliza birowoozo byaffe, abajja ku mbaga nga tebawuliza birowoozo byaffe, tubagambe nti omugugu gwe tubatisse ono candidate gwe muba mutulondera era bajja mutulondera. Neyanza nnyo neyanze. Okimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugambako lumu nti bannayuganda emutegendereza mujja kwekanga nga Muhoozi yabafuga. Okimanyi nti eyo layini ogiraba? Okimanyi nti ebintu byonna ebibadde bijja bibaawo bye bakoze byonna bijustifying ensonga egi Museveni ne mutabani we beetaaga kukwata Jeke. Ewatali kubakwata Jeke kubanga already tukimanyi bulungi nnyo nti akapapula obupapula tekabajja mu ntebe. Ekyo kati already kyakakasiddwa tewakyaliwo nabo bennyini bakyewaako obujulizi nti akapapula obupapula tekabajja mu ntebe. Basina bakwongerako bingi. Aba maintenance palace balina solar systems era gwe munnange yali etaaze amasanyalaze ag'enjuba osobola okukozesa amataala security lights nga zeeteekako zokka zejjako zokka zezira nzikiza oba kitangaala. Security camera weziri zikozesa solar, water pumps zikozesa solar, water heaters zikozesa solar. Beba maintenance palace n'ebirala byonna balina ttiimu ey'abakugu, ttiimu ez'abakugu esobola okuyambako okuinstolinga ebyamazzi n'ebyamasanyalaze. Ate nga ne Hillside View Apartments zisangibwa wali ejjanyi Church, kisangibwa ku Entebbe Road, amakubo agakyamayo gali Namulanda, Kitende oba Kajjansi. Obuuza ejjanyi Church we wali Hillside View Apartments. Dr. Waali wano ku Uganda at Large era programs kweziri ku Uganda at Large teeka mu buteesi Dr. Kigwagwa ogenda munnange kubeera nga owulira byakunnyonnyola tofa ndwadde. Nsabe ennamba bw'obanga tosobodde gifuna ku program yitira ku namba yange esembyayo 73 ku namba zenteekawo awo ziri 2 ne kati kozesa 73 ku WhatsApp nkuwe namba ya Dr. Kakati munnange ensonga ezo nga bw'oziwulidde munnaffe oyo simumanyi naye ku nkodomali nyinza okwongerako ekigambo nti eryo geege lyennyini. Bano abantu bwe batulabako amatu baba tuyita ki? Bwe batulabako amatu oza tebatuyita ndiga, mbuzi. Naye ate nga munnange gwe tolowooza nti nno kyayogera tekijja kusoboka kubanga bwalabulwa dda Robert Kyagulanyi Ssentamu timukyazannya naye eyo gye mukola ki? Gye mulaga era mu campaign abadde nga ajja akyogera lunyi
nti bano kye bapulaninga jukira kwe kulonda okusembayo naye ate naffe era gwe mukisa gwe twabawa democratically kwe kulonda okusembayo naye bannayuganda era singa ekiseera ekyo kituuka jabbalawo nga bagenda okulonda ba MP bagende babalondere Muhoozi bwe bijja mu maaso babalondere Simanya mutabani wa Muhoozi kati olufamire ya Museveni ebeere nga yeekola ki olunaavaawo nga baleeta ekirala ate mu paalamenti nedda kakati okuddaawo kati katubakwase njagala okubabuulira awo bagenda bakalakata emyaka emirala 2 abali baawo be baliba basobola okubeera nga badawunodinga akatambi kano emyaka emirala 2 nga famire ya Museveni zimwe ekyakola ki byebyo gundi ono pastor Haji Pastor Seeka Bujingo eyatugamba nti Museveni ne bali bavudde era Museveni zimegera sigalawo nga ali ku gundi ya Muhumuza ono gwe batta gettira bodyguard we kakati embeera eyo tunuulira abo baabo akulaga nti bebasalirawo eggwanga bebalowooza simanyi lwaki abantu abo balowooza nti bategeera ne beegulumiza nnyo lwaki bannayuganda mukkiriza okubeera nga babatwala nga abasiru mwe temuyinako ku busungu temunyiiga baabo opposition eyammwe n'ebizibu byonna byonna byeyogerako byemumanyi nti bituufu bayeekera abo batujju era nammwe ne muwagira abamu ku mmwe ng'abo kakati njagala okubabuulira kyemutwalamu eggwanga temukimanyi naye ntandise okuwunyiriza ki ekijja era saagala nnyo kubeera nga mbyogera mu kaseera kano nja kubyogera mu mboozi yaffe emu kubanga neetaaga n'embirambulula bulungi nnyo muyinza okukola ki okunfuna obubi kisooka bakakasa nti NRM yeesinga ababaka mu paalamenti ne babba kyonna ekisoboka mu ngeri yonna esoboka bwe bogamba nti abantu bali miliyoni baligesenga abalonzi miliyoni 2 kakati miliyoni just 10 zokka ne zironda tulanga abantu bakooye okulonda gwani yakugamba nti abalonzi bali miliyoni 2 olina obukakafu bwe tulabanga abantu bakooye okulonda ng'okoonona ssente z'omuwi omusolo lwaki toyogera ku ssente bano ze bateeka mu campaign ezitalinaako accountability bazijjawa bannayuganda mulina okutegeera n'okubeera nga mulowooza kati babasizika abantu weewunye basajja bano okumanya batujooze nnyo bafuna abantu babe bennyini abagwira ne babaleeta ne batandika okwogerera bannansi nti kati be basinga tutegeerera bagashumba modu Bujingo modu bo bebefuula abategeewa n'ekikazi ekimu kyotera okulaba okwo nga kyogera ekyagulanyo eyo waffe oyoye mwaga tuleetera nesimanya ebya Gaddafi simanya ebyaki naye nga bw'omulabira ddala omubuuza gwe wano ofaanana ani gwe tulaba nga toliwo mu kuffe lwaki tokayanira ewammwe kubanga omaze okukkiriza nti Yesu oli oyo then genda okayanira eri ewammwe lwaki temugenda ne mwolekeza obwange eri lwaki M23 mwagala gireeta wano buffe ba M23 ab'enkya mugende eri ewammwe naye munnange ensi si nnyangu bannayuganda njagala mukimanye nti embeera abantu bano gye baagala okubeera nga batuteekamu nga bamaze okubeera nga batukwata obujega ate era ffe abayina okuwekwalo njagala okugamba okulemerera okwerwanako nga tuvudde mu kalulu ka 2026 okulemerera okubanja akalulu n'okwerwanako amaanyi ge twali bali tukozesa tugenda kwetaaga togga kubisaamu naye ate ekyewuunyisa nti ate era mujja kutuuka ekiseera nga mulina nga kibakakatako okubeera nga mukwata abasajja bano jeeke naye ate mu bulumi obungi ennyo nga n'amaanyi ge mutaddemu mayitirivu nnyo naye nga mulaba tewali alternative bino byokugamba nti kuttisa abaana b'abendi tugenda kufa ebyo nga temukyabiwulira nti mwagala kuddayo mu mmundu mwagala nga temukyabi nga mumaze okutegeera nti obusajja buno
buno ne bufeesi bwabo bwagala kutufuga bumbula, bwagala kutufuula basiru, kutulowoozesa nti bwe bugeze ennyo, bwe butegeere ennyo, bwe bututegeerera. Temwogera ku byabufuzi, mukole emirimu gyammwe nga neeno gye mugenda okukola teri yadde n'ekikumi, kubanga byonna byabuzingako. Ebyo tuzinga tubyogera, in fact kati tubanga abaddamu ebidde, kuba tulina kubasomesa all the time. Kikukulu kiri nti abantu we bali essaawa eno, ebitundu bwe ziba nga miliyoni zaali 10 ezaalo, kitegeeza nti miliyoni 8 zonna zaategeera ensonga. Era awo si wabi mu sensitization. Kati kigenda kutuuka ekiseera nga nabo bennyini tulanga bagamba nti bawangula naye nga tebajaganya, teri yadde ajaganya, ng'ate be bakutte oba be batulugunya bangi nnyo okusinga aboogera nti tuwangudde. Naye nga just be bakutteko abatono bwogata ne be basse mu kalulu ka 2026 basinga abajaganya nti tuwangudde. Museveni awangudde. Okitegeera? Kati kijja kutuuka ekiseera nga tewakyali yadde. Kuba kati bakimanyi nti ensi yonna tebaagalirako ddala. Mpozi teri amwagala, teri ayinza kumulonda. Ensonga si basalawo bamanipulatinge paalamenti, kati paalamenti emulonde, amaliriza ayite mutabani we n'ebizzukulu bya Museveni biri ebirala byonna mbu bijje bikole kibifuga Uganda. Mmwe mugenda okubakkiriza. Akuume.